Yes. Abantu batabuse NRM yabasuubiza ssente Mama speaker. Mama sente kize mubanja za kibiina ki wali wakasamu sente muka tukoye na tuyambe atuwa sente za abakazi beyambudde bababba ssente zaabwe NRM yababba ssente zaabwe NRM yababba ssente zaabwe era bagambye bagenda mu National Unity Platform egenda mu maaso ebya NRM babisudde eri ebya NRM babisudde eri eno nsawo y'enzunga ne muzeeyi nga manyenyi n'emirembe banzi ba milioni 15 omusajja nadduka nyabo kibiina ki ekyabba ssente zammwe Donami's coin mwali musevingira mu ssente twaliteeka mu ssente ng'akireze n'akirojinga nze nalina gano kiyingira nze niwaali n'aleemu bwe nalaba muzeeyi ku TV nisalawo nteekeyo obusente bwange ninsinga n'ennyumba yange bagitwala muzeeyi aveeyo ebintu birina n'erisiiti taata yogerako eri eggwanga nsonga ki eyambuza abakyala bano eno kampuni ya Donami's yani yalimu bagundi ba mafia ba government erimu ba mafia ba government so mwata government yakota sente zaffe ezo sente mwaziwangayo mutya twazileta na ku office zaabwe mu cash nga zino zaale endala ngazizala era abasajja baali basasula naye government nekirinyamu sente ziri mu baka zisise bazitekako envumbo kati twagala government twezo sente zaffe kubanga ffe bannannyinizo twalabako mu mawulire nga Donami's egamba nti yasasulako abantu abamu mwe lwaki temwafuna zammwe tebasasulako muntu n'omu byalibira birala bye basasulamu abalala naye Donami's tebasasulako muntu n'ogu sente zaffe bazikwata bazituulidde omwaka mu Desemba tuli mu mwezi gwa 8 naye batubuzaabuza mugende mu kooti tezituula emisango emirala bagiwulira ogwaffe bagutuulidde nze kati nkubira omulanga Pulezidenti Museveni nannyini ggwanga lino bw'aba yafuga ave yaragire abasajja b'omu finance abakwata sente zaffe bazituddize tetusaba sente za ntandiko small operation wealth creation nedda sente zaffe twazikolerera twazikera eno nga Museveni alonkinga gundi eno Donami's bibino muzeeyi tulirina mama kadata kajja mu parliament
abamu twateekamu sente zaffe nga tumaze kulaba muzeeyi ere corporation were creation eri under genocide musale anti corruption tutuuseeyo wa speaker twatuukawo n'atusuubizo tuyamba kosase mulu Honorable Munyagwa mujje mutuyambe Honorable Munyagwa Latifu Sebagala twakubira omulanga Honorable Zake mwenna mwatu twakubira emiranga mutuyambe abakyala abo batiisizza okuva mu NRM singa tebasasula fena tugenda kuvaamu mu NRM tulagisula tubabuuka gavumenti yakyagulanyi natusasula ekibuuzo kyaffe babasasula olwo musigalayo mu NRM batusasula mu NRM tusigalayo kuba tulina abaana Kyagulanyi nonyako kubanko government enzibye government ya Museveni ebye banga naye feza fe tojazipa Museveni bwali munonya bulula saa zino nonyeza musente zaffe lwayita tuwa sente zaffe naye gwe musajja gwe anyabo sigira muna Uganda yakatuka ekifaananyi sente ezo mmwe baani era mwaziwaayo nga baani ekibiina kya Museveni kyeyalonkinga kyennyini owulira n'agamba nti ekibiina kyalonkinga kyakuyamba bantu owulira ne tukugenda tutunda obubanja bwaffe ne tutunda obupoloti ne tukubamu sente mpitirivu owulira naye muzeeyi Museveni n'obutatya musajja oyo omukulu alina n'enviiri enjeru mu mutwe owulira tatya kutya nti nno kanswala okubba abaana bano gavumenti yo nzibi twagibuuse naye amazima ekibiina ky'abasuubuzi kyabaki tusiigire ekifaananyi ekibiina kya Donamies munnayuganda eyakatuuka ayagala okumanya ani nannyini kyo ekibiina kya Donamies ekyo ekyabba ssente zammwe era ssente process ebadde etya muwaayo buwi ssente mmwe muwaayo buwi kuba tuwuliro n'abanja obukadde 9 gw'obanja bumeka emanja milioni 15 ezo ssente muzize muziwaayo kiranga ku mitwalo 10 emitwalo 10 omwezi nga bakongeramu emitwalo 3 nkaaga okuna emitwalo 6 okiraba kitegeeza obutaddeyo obukadde 2 bakwongeramu emitwalo 8 abamu abasooka naye olwasembayo twagenda otuuka nga bagamba mugende mu sentinale sente bazifirizinze kitegeeza mbu nyingi bali batesetese nyingi tibasobola zikola ki nga ffe bananyinizo be bagamba tuwagira BobiWine buli walaga ngenda tampanga za mafuta kubanga abadde kumedyange omusajja yanoba enyumba nagizimbamanerenda nsula mutundu baali abanagimanyi gye bali nga mpagira yero twekubidde emiranga ku Museveni buli lukya ku makya lwaggulu biganye ate teri kinnuma nga Kadaga tumuwandikidde ebbanga natugamba agenda tuusa ensonga zaffe mu paliamenti abye Kadaga olumukazi kuba ebintu bino wegendereze Kadaga wegendereze kuba oli mukazi mukulu wakoba otyositwira ensonga edo lijja ditwala wa Museveni aye mazima Kadaga waliwo abalowooza nti muli mu komedi tiwali komedi katemba bwina aliwo tuziinako bwino akabubi akaniya kateekako gavumenti ziri mu sentinale tibagala zoogerako akabubi kalabakwate kuza muntu wawajja kunona ekiro ani akunona ekiro okutuwa sente zaffe nze kenyina ku ttiimu yajja mu palamenti notusuubiza nti justice will be revealed. We want justice to be revealed. This is the video where we are in the parliament with our committee and chairperson. So we want our man, Madam Speaker. Honorable Munyagwa anti-corruption, Afande Nakalema, Edith Nakalema. We are calling you to participate in this. You are keeping a deaf ear, but for us we are dying. Ugandans have died. We have lost properties. Our families have separated. We are distant, and Corona came in when we have nothing. Now we are totally down. Me, I'm a professional teacher, but schools were closed. Now I'm suffering. Yet the videos are here when the president is launching this organization. So we want help. Madam Kadaga promised us. Come and help us. Give us our money. Justice. IGP kucha sente zino eyakatuuka nga tannakitegeera bulungi. Mugambye ekibiina bakiyita batya? Ekibiina bakiyita Dunamis Coins. Dunamis Coins. Dunamis eno owayo sente meka buli mwezi era ofuna meka? Obanga wawanga akakadde kamu ng'ofuna kamu 3. Balina license okuva mu Humura, okuva mu Central Bank. Toyinza kungamba nti nze muntu wa wansi wenja mu office yo ndaba mu insurance.
nongamba nti ndi muntu awansi banzi bampitazibira mu cryptocurrencies. Cryptocurrencies kiyezaawo ezirina license nga zikuumibwa poliisi. Gavumenti yennyini. Gavumenti yennyini mutuwe ssente zaffe. Ensonga endala mutugambye mulina abantu bangi nnyo nnyo kanaana tuli mu bitundu by'emikono Masaka Arua Gulu Nana balinayo office ebulango ono twalabanga ne ku ma TV operation under welfare creation ekuli wa Jenosale Musale na tukubira omulanga twatukakola mu office yote kenyinyi twaje ntwa personal assistant wo neti mwatu wa feedback tutambude mu buli office tukoyo kuandika iso jeno kaka twajja no tugamba ensonga zino ojazzikolako nga corona tannaba ne mutubuzabuza this time temubangayo kukola ki kutaninga app muzeeyi fe tugenda mu people power government empe ensuubize erituwa ssente zaffe amugambye waliwo abaana abazze beetuga olwalo nizisi abantu bafudde bantu bameka era mulina obujulizi obwo poliisi erina lipooti ng'abetta zino ssente tukoze statement ekibuli tukoze statement kodi Kampala cheche kitagenda maso IGP bayo ekibiina kino ani kyani ekibiina kino ekya Dunamis ani yakitandikawo nze ng'omunnayuganda omuntu wa wansi kasanja mu office nensangayo license nga ndaba oli okola mu nsimbi ng'eriyo license ya Central Bank eriyo license ya Humura Uganda Monetary Authority eriyo license ya KCCA nze sitaka kumanya nyakitaddo kiri nti mumpa ssente zange kiba kya government kitegeeza kiri authorized kiyise makuba amatuufu kiyina insurance jubilee insurance batuwe ssente zino mwakaziteerayo bbanga ki era watubira bambabanja ekibiina kyaggalwa mwaka oguwedde kyagala mu December nekakati tutambula December nga tuli mu kutambula tulina gye tutatuuse tukaabye tuwandiise speaker tukuwandiikira Honorable Munyagwa twakuwandiikira Honorable Muhammad Sereko twakuwandiikira Honorable Latif Sabaga mwema twa petitioning mu parliament nga tusaba Madam Speaker aveeyo alonda akakiiko akakole ku nsonga zaffe nga Dunamis specifically kubanga tukoye jumula baona lebo bana tubawandiikidde mu parliament tuyambye ko sasa temuna kye mutuyambye evayo mtuwa amazima twagala ssente zaffe twagala buyambi na Uganda wawansi Medala buchanga tukaba Museveni tukangako kumanya nti abantu bali eno babona lwaki tavaayo ko natuyamba Museveni ayamba buli omu nawe abantu ente nawe abantu ssente bana balaba kulira mmotoka lwaki tatuyamba lwaki tubona atuyambe ferabe tujabuze tumusabe abasaba obusabi ngabawa yetu n'ababatanga ogenda BobiWine kubanga naye anoonya abawagizi tuli mu buzibu era nga onoonya omuntu ali mu buzibu yaddukira ewuwo tuli mu buzibu tugendagenda nga tuvudde yes eyakatwegatako ku timu Kyagulanyi TV omukulu ono mumumanyi bulungi ye Mayanja Fred abantu babadde batandise comments TV ziri wano online NRM ekirayika yatuwadde sente tujje tuzibandize sente zaabwe naye nga tusigala tugamba nti aba NRM nabo bannayuganda ate ekyokuba nti abantu bano ba NRM tekijjawo nti bababba sente zaabwe gwe tukumanyi bulungi nnyo oli wa people power era olina kansalo w'emakindi addako tukulabako ne mu zi groups nga timu Kyagulanyi tukulaba mu struggle mbeera nyonyola munnayuganda kyekigenda mu maaso musigire ekifaananyi mbeera ki abakazi kibayamba bweyambudde anti babadde batandise twabipanze abakazi biki ebyo nga womanyi nti Museveni era abane projects ate ezikuba amawulire okulemesa otuuka ku bannayuganda tangazaamu sagala babuzabuzi bwabalabi njagala buli omu akitegere bulungi kino gavumenti gye tulimu nzibi babbi ekituleese wano olwaleero kulwanirirako abantu n'okwerwanirira ffe ffennyini oba ntegerekeka bulungi nti ekitongole kino kyatongozebwa gavumenti eno eriwo abantu ne batandika okuteekamu ssente zaabwe nga investimenti gavumenti omulundi gumu n'ekikola ki n'ekiggalawo mwate ekitongole gavumenti yakironkinga Museveni yakironkinga wamala okironkinga ne mutandika okusaayo ssente bwe mumala okusaayo ssente n'akiggala omwaka mulamba nga kiraninga era abantu baali bakola bwe bati ente ezo okumala omwaka mulamba
okumala omwaka mulamba naye omulundi gumu ne bakiggalawo omulundi gutya gumu ne bagalirayo sente z'abantu ezaaliyo nga investment mu kukiggalawo omwaka mulamba gwetoolodde kati tugamba kuba tuli tugenda mu mwezi gwa mwenda gavumenti tevangayo kutangaza lwaki yaggalawo ekitongole neggalirayo sente z'abantu. We twagenda ku FIA, Financial Intelligence Authority, batugamba nti we are under partnership. Mu mateeka ga Uganda financially teri partnership esukka abantu 50. Abalooya musobola ne mututangaza mu ekyo. Omwogezi wa FIA yali ku TVM n'agamba nti we are under partnership. Baveeyo batulaga obukakafu obulaga nti eryo partnership esukka abantu 50. Baleetebe baturegisteringa nti abatuuze be bali abantu abanga alina license buli kimu ffe twagala sente zaffe. So kati tuli mu kunyonyola eggwanga. Gumulamu awo abantu bano license n'omulemera okuba supervising twagala sente zaffe. Tubikkula obubbi bwa gavumenti. Obubbi bwa gavumenti lwaki tukirabira ddala nti gavumenti yenyigidde mu kubba abantu ndowooza waliwo projekiti nga yakwavuwaza bannayuganda. Yongera otangaazeemu ekibiina kino bannayuganda bangi naye opportunity bw'eba erabise nze osobola okuba nga oli mukwano gwange naye ng'oli weenaale nenkuyita olabe ki opportunity nga ngirabye nadaddala ng'eyo kubanga bino ebiseera byetwogerako bya mwaka guwedde mu January. Kati gw'obanja ssente mmeka nze manja nga bondaba wano manja miliyoni 13 zinateeka mu nsonga eno ngera nziteekamu ku mulamwa inspiring wealth creation kubanga yali moto y'ekitongole kino. Era ekitongole kino gavumenti ekimanyi. Museveni yakironkinga ku imperial royal wali. Kati tugamba nti wabanga bana babbisi babe abayite bakomewo batuwe sente zaffe kubanga zisibiddwa ku accounts bazi freezinga ne bafreezingirako sente ezo tebatubulira nsonga lwaki bafreezinga accounts ezo. Okitegeera nti okukwekobaana bubbi kyetuli mu kulaga bannayuganda nti kati neggwanga temukyalimu muntu asobola kuyamba mulala yadde ebitongole by'amateeka byonna weebiri tebikyakolera bantu wabula bikolera muntu. Mugenzeeko mu mateeka ku poliisi okuloopa ekitongole kino nga tewali akikwata. Ku poliisi gye twasookera muganda wange batugamba director yabula naye director yabulira mu ggwanga muno Uganda. Onkakasa otya nti gwe nga poliisi ekitongole kiri equipped n'ebintu byonna byonna tosobola kuzuula muntu ayekwese mu Uganda muno nga nenamba batugamba nga nti bazitrackinga kwayogerera naye ne batulaga nti yabalemye okukola ki okukwata ekyo kisoboka kitya ddala mu Uganda eno ng'obwo si bubbi. Okitegeera muganda wange tuwandiisa amabaluwa mu buli woofiisi yonna palamenti twatuukayo ne tutuula ne minisita Kasaija ne prime minister Lugunda ku mmeezi emu. Ekibiina nga kirimu abanene bangi kyani kyekituwa by'omutwe. Tangaaza mu Uganda eneringa bitcoin bya bitcoin ekyo bakita cryptocurrency tali regulated mu Uganda tukimanyi fenna. Toza kungamba nti ekitongole ekyali licensed by Wumura ekitongole ekya gavumenti nti ate kikola mu cryptocurrency ate gomanyi nti tali mu mateeka wano mu Uganda. Ekitegeeza nti nooba weekwese mu bubbi lwaki ebitongole tebikyakola buno obubbi obugenda mu maaso. Twagala buli munnayuganda gy'oli obumanye nti eno gavumenti kati yafuuka babbi bakondo tebakyasobola kukuteega buteezi mu kkuba wabula bakuteega mu ngeri ennungi ne bakubba n'osigala ng'oli mwavu. So bababba mirembe sente mwazisangayo nga mwagala nga mumanyi nti bagenda bongeza mu mateeka twasirengayo mu mateeka kubanga nakugamba documents zino muzirina nga musayo sente zonna weeziri. Salama leeta documents ezo. Gano zino sina license za gavumenti zaweebwa ekitongole kikole. Obwo si bubbi obwo si bubbi. Ezo zonna eyo insurance nga kampani eswalinga biliyoni obwo bubbi byebyo. Gavumenti esasule abantu sente zaabwe. Yes, abadde bakatwegattako abantu bangi bannayuganda bangi bannayuganda bangi babadde wano nga babanja sente zaabwe. Museveni babbi ndabyeko abagamba abakomplaininga nti ate biki bye mu broadcasting leero bannaaye ffe tetulina betupanga tewali gwe tufosinga kujja mu people power era tewali kiwombeera yonna bye tupanga oba ki wabula mbagambye atubadde wano kuyamba bannayuganda bakwata sente zaabwe ne baziteeka mu kibiina ekimu ekibiina ekikulirwa General Musale ekibiina ekyo
abannayuganda ne bababba ssente zaabwe bazisangayo nti bw'ossaayo emitwalo 10 bakwongeramu emitwalo nga 4 buli mwezi w'oteekayo miliyoni 10 bakuwa 14 naye byonna kasita baamala oteekayo bwe bati okumala omwaka mulamba bababba bobbi ssente zaabwe so yembeera bo bakwata ssente ne baziwa gavumenti yazibbye yeyo gavumenti yammwe ffe tujja tteeka kamera buli wamu ewalabisa gavumenti gwona agamba batukoleraani naye tugenda bagamba sale wakwata ekibiina ekya dunamisi sente we wazibasaba nga bazikolektingidde omwaka mulamba wazibba ne mutabani wa Lwakana Lugunda zonna n'ozibba so yeyembeera abadde yakatwegattako bebo bababba kati so nga tonnateeka ssente wa Uganda weebereremu eno gavumenti y'ababbi nga tonnateeka ssente wantu wonna weebereremu nnyo mbagambye kyekibadde kituleese eno abasajja abakazi amujja balaba nga live eno etandika beeyambudde lwa nsonga ki ti gavumenti yateekawo ekitongole mwe bateeka ssente ekibiina bwe baamala okuŋŋaanya ssente gavumenti n'ekiggala gabbo bamanyi beesize Museveni ng'amanyi beesize Museveni yababba yeeyo gavumenti enzibi eya Museveni yeyo gavumenti enzibi eya Museveni yeyo gavumenti eya Museveni babba ssente zonna ez'abannayuganda so kyekyo tubadde tulina okubatangazaamu era ag'amawulire tubadde tulina okugabawa buli ekirabisa gavumenti ffe tujja kibawanga si bipange si ki naawe osobola obuuza ku dunamizi n'obuuza oba ekyo ekitongole eddala gyekiri era kyani so yeyembeera mwebale nnyo abagibaddeko abantu bangi kati balabye ettaala gavumenti ebabbyebye ebagenda bazuukuka gavumenti ebabbye bagenze bazuukuka ndowooza mukirabye bulungi nnyo abakyala beeyambudde lwa gavumenti kubabba babategeka babategeeza nti bajja bawanga ssente bazibbye zonna dunamizi kampuni y'abamafiya gwe wenna munnayuganda tukulabula toteekayo ssente zo essaawa zino bagiggala naye nga toteekayo ssente zo dunamizi kampani y'ababbi ya Museveni abbiramu ssente bannaye temuteekayo ssente zammwe ffe kyekyo kye tujja okukola kubabuusanga dunamizi kampani ekibiina ekyokusonda ssente kyabba ssente z'abannayuganda era yeyo embeera ebadde wano yes Arino ekibiina akiyita dunamizi Museveni mubbi bannayuganda bakabuuka bubuusi Sarawa Kyagulanyi message gitambuze abantu bababba ssente zaabwe kati ndowooza bazuukuse bamanyeewo okulaga nti Kyagulanyi ye pulezidenti yagenda okumalawo embeera yonna ey'abannayuganda okubbibwa Kyagulanyi ye pulezidenti agenda okumalawo embeera mbaddiramu Kyagulanyi ye pulezidenti kati ndowooza muwulidde Museveni yakwata ekibiina n'akiteekawo bannayuganda ababukuta nga tebamanyi nti mubbi mbu bamwesiga ne bakiyingiramu ne batandika okusevingayo obusente bwabwe bw'oteekayo emitwalo 10 bakuwaana oba bannayuganda twabaki twagala nnyo ebyobwereere bw'oteekayo emitwalo 5 bakuwa akakadde kamu mu emitwalo 5 bw'oteekayo obukadde 2 bakuwa obukadde 6 naye mmwe bannayuganda bannaye simanyi na kumanya naye ng'ekibiina kya dunamizi kyababbi gwe wenna ali ebweru saakinga ku Google dunamizi olabe ne lwe yalonkingibwa Museveni yagironkinga yababbi tuli eno tubadde ku kampani yaggalawo dda negenda ne ssente z'abannayuganda dunamizi kampani yababbi ebbye kati naawe woba ossaayo ezizo
gwamanyi. Tiimu Kyagulanyi TV ffe tubaawo kussa kamera buli ewalabisa gavumenti. Ndowooza mulabye obubbi bwa gavumenti kumakya babba abantu kampani ne bagiggalawo yo kasita yafuna ssente ze yali eyagala. Era abatugambyeko nti Rebecca Kadaga, maama Rebecca Kadaga eno kampani ogimanyi era gwomu ku bagikulira. So vaayo obeeko kyokola, mulekeraawo okubba abantu. Mulekeraawo okubba abantu. Ffe katubeerekereze naye bannayuganda mbagambye Kyagulanyi ye ansa ya bino byonna. Kyagulanyi Robert Sentamu ye pulezidenti wa Uganda addaku. Banaye temubuzibwabuzibwa akabonero ambuleera gwe buli wolaba ambuleera ng'otiikinga, buli wolaba ambuleera ng'otiikinga. Ambuleera kebe ya white kuba bategeka ambuleera yaffe ebe ya white ng'ate n'olupapula lweriko lwa white tuleme kugiraba. Naye akabonero ambuleera temwerabira, akabonero ambuleera mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye nga kampuni ya Dunamis yabba bannayuganda babadde bagibanja almost millions biliyoni nga 3 bannayuganda ze bassaamu. Bannayuganda okuva e Masaka, okuva bannaye babba bannayuganda b'omu kyalo. Naye bannaye ekyo tutuyigirize obutamala gakola ki gateekayo obusente buli wamu we tusanze. Gavumenti egenda leetawa ebitongole ebabbe ssente zammwe. Amwebale nnyo kubeerako. Kyagulanyi answer, people power, our power.